Reggae yayimba ne Spice Dana kayimba akalungi akakolera bana Uganda kebayita omusheshe kayimba kasufu. Reggae yali yayimba da ngaina nenyimba zendala naye wano mu Uganda Spice Dana yamuyambako bwe bakuba akayimba ako katwala na award nti kekasinga okuwandikibwa obulungi kekasinga okuwandikibwa obulungi mu High People Music Awards. Reggae yavuddeyo na proposingira girlfriend we gwabadde aludde ebbanga ng'abeera naye n'amutekako akaweta kankusibiddeawo. Omuwala gwe ya proposingidde bamuyita Tuyina Omugisha Annabel era nga musaba bufumbo mulo mwalaali. Marriage proposal omuwala yagikiriza era okukakana nga ajja mufumbirwa. Katubasabire naye nga bwe mukirese mu bulujjudde tumanye n'emikolo nga we gijja okutambula muleme kugitukweka kugikola mu nkukutu tumanye oba muzadde n'okuzaala kubanga kati musazeewo relationship yammwe mugirete mu public. Bwemba musazeewo kukifula public naffe twagala mutuwe ku update okitegeera oba okay genda maaso n'okuba nga ogoberera Kakos Facts 256 subscribinga